wenzalibwa mu mawulire ku Radio Simba wensinkanye bakama bange baganda bange n'ekitaffe mu mawulire Omulangira Ndawusi. Olugendo lwange lwonna mu media lwatandika n'abakulu bano era lwatandika ku Radio Simba e Bukoto. Naye bwe twajja tutambula waliwo ebyabeerawo nammwe bye mwalaba, waliwo ebigambo ebyafuluma mu kamwa kange bitaali birungi emyezi ng'ebiri emabega ng'esatu emabega nga byali byolekera abakama bange Bazonto saako n'ekitango Omulangira Ndawusi. Naye nzize okubeetondera mu maaso gammwe okubasaba ekisonyiwo nga Omulangira Ndawusi nze Dr. T. Amale watandikako 2013 kubanga olugendo lwaffe wantumanga siddi wali n'ongamba jangu otuule wano wansi wange nembeera wansi webbanga gwanvu nensinkana Julius kye wali onzuddemu n'asobola okitumbula n'ebyattamala emirundi byenkola Omulangira Ndawusi ne Julius twali tukola akalango mu byazuulibwa okulaba nga ntuuse wano naye nabanakuwaza nabanyiiza ne mama wange ono ninamunakuwaza mukulu wange Mbabaali mukulu Opeta ataliwo jajja Zonto Shani ali ku kamera ne omukulu Asabakaji nsaba kunsonyiwa byonna ebitagenda bulungi. Baganda bange ba mama ne bataata abawagizi ba Bizonto n'abawagizi ba Dr. T abalaba embeere yaliwo wakati wange nga njogera ebigambo ebitaali birungi eri bannange nsaba munsonyiwe. Sinzaga nti bwali butoba bwali kafubuka bwali busiru naye leero nkomyewo ndabe ekisa mu maaso g'Omulangira Ndawusi nga kitange ndabe n'ekisa mu maaso ga mukama wange Julius timu ya Bizonto ne Radio Simba okutwalizaamu kubanga bwe tuba tukoze story yonna omuntu ajjukira wajje twava nti eyo Simba abo basajja ba Simba abo. So Omulangira Ndawusi nsabe ekisonyiwo, Julius nsabe ekisonyiwo kulwa Bazonto neye mama nja mwetondera ye mama nsabe ekisonyiwo olwa byonna ebyaliwo n'abawagizi ba Dr. T abataakira bamu makulu kye nakola nammwe nsaba okunsonyiwa ate tweyongereyo obwa Sseruganda tuyinza okukola tukyakola ffenna naye obwa Sseruganda busigalawo kubanga ono yanzimbye yantwala nenkola emirimu okusooti nenkomawo nanzimba nanfunira ekifo nenkola paka olwaliwo enkoze era n'obulungi bwendiko obutono oba obungi buva mu baami bano boolabye wano. So nsaba ekisonyiwo ng'omusajja omulokole ng'omusajja omukulu ate ng'omuntu alabibwa abantu oba alina abalaba inspiring. Webale nnyo webale ddala abalabi ba Volongoto n'aba Bizonto comedy. Ekyamazima nze nzikiriza kyokwetonda kya buntu n'okusonyiwa kya buntu. Atasonyiwa tasonyiwa kyokka ate n'ateetonda tebamwetondera. Kati mu mbeera eyo muganda wange kaze sirina kyenyinza kugamba nti sisobola kusonyiwa Tobi kubanga kyeyansobya kyandekanga bwendi nga bwondaba kyankyusaako kiba kyankosa kyammogolako kyammogolako naye ate kasobola okudda senga ebbanga litambula kalina n'okubanga kakomawo yadde tugamba nti weyabiteeka bikyaliwo era wakyaliyo abigwako nga bipya naye ekyo si kyengenda okwetikka. Tobi sikuyitako mutawaana kusonyiye ku mutima kwenkijja era bwe nkusanga mu kkubo nekubira akagombe bwemba nkubidde kagombe nesongerako kirala manya nti abadde ku lwangu nesikka kubako bukwinenganaga imama kati akubira nakuyise kagombe n'agenda. Bwemba nkikoze kyolaba nga nkikoze nga sisobodde kutuukiriza kyewandyagadde manya nti nemereddwa bulemererwa. Togaana kunkubira simu oba olina kyombuuza, togaana kunkubira simu oba olina kyompabula nange yange gikwate banja kukubiranga ngeri ez'enjawulo. Tuyinza obutaddamu kubeera nga bwe twali nti batulaba leero nuweegenze eno ng'omuntu asuubira nti erimu Tobi ne Julius ne Mbabaali kiyinza obutaba bwe kiti naye ku mutima gwange sinaasobola kinsibako obusungu kubanga Tobi yaŋŋamba bw'ati ne bw'ati. Kyekimu ne kyensaba baganda bange benkola nabo bwekuba kuliko alina akakugu ku kkuuno amusonyiwe kubanga leero ye yeetonze nkyagojja okwetonda ew'omuntu omulala. Tusobya abantu olumu nga tetumanyi olumu nga tumanyi olumu nga tugenderedde olumu nga tetugenderedde. N'olwekyo mbasaba mmwe Mbabaali Annabel n'abalala abataliwo Sabakakino Peto ne Shani tusonyiwe Tobi. Ensi eno bweti bweri tugitambulamu bwe tuti tutambulira mu saako ebiseera ebisinga obaliriza we wavudde nga wooli kyekyenyinza okukala.
Okay, abalabi ba Golongoto ne Zondo Comedy fedilina tabu na mukulu ono fendo try to amusonyiwa dda naye ndoza yenga kimulumiriza kimulwanyisa okubanga jeyetonde whereby tubalete tukisuubira era nange mulabe neewuunya naye ngambye Julius nga naye omanyi omusajja yalaikaze kwetonda tukole tutya nagamba kyangu tumuwulize tuli byagamba then that's all kulu najja ate n'omusumba gambe binne biyingiramu katonda mungi nate batusanze tulina katonda waffe ne batungira ku katonda najjula mungi nnyo netugamba it's okay katumusonyiwa era nga twamusonyiwa kati tumusonyiwa in public right now kati ekibadde ku mutima eri abantu aboogera ebigambo ebingi kati tumusonyiye in public ekitegeeza n'emitima gyaffe tugyeko byonna byonna ebyaliwo okusonyiwa its healthy kirungi kiri bibiriko kirungi nnyo abantu bane mulina okusonyiwa so nkulu Tobi oboze neweetonda tetulina tabu tebola mbadde ndemya ku mwana muwala ono teyabirinamu teyabirimu naye bamuwa bulo nagamba kange be bakama bange oba nange ngendeddemu naye era mugani jangu naawe oyimirie wano so tetulina tabu naawe can still work together collabozi byani ebyo it's okay so we okay abalabi baffe n'abawagizi baffe emirimu egisinga tuyinza okuba tetukyaddamu kukolagana bazonto naye bingi byetukolera backstage bingi byetuwabulanga na Julius ayinza okuba alina essimu gyetaaga ng'omulangira bingi byetukolaganya budiirudiiru bwe tujja nga tuyiriba ffenna bugenda kusigala nga butambula ate tekiyinza kuvaawo nti azaalibwa ku Radio Simba wabula mbadde nsaba omulangira Ndawusa agamba nti Katonda babadde naye naye ne yeeyongerako ng'abazadde era abantu abampandako eddiso okweyongerayo n'okulaba nti abantu bagenda kulaba vidiyo eno abo bonna bonna ekyabaleeta kyavamu kiŋŋwanira okufukamira ne munteekako emikono ne munsabira kuba pasita waali okusaba essaala nga mmwe abazadde kuba omukisa oguli mu Ndawusa n'oguli mu Kidoomooli tewali walawo ensobola kujja ne maama wange gwampa naye mulala kyokka n'omulangira ku by'emirimu mulala era bw'aba Julius nga munakuwa ku mutima gwe nsobola okutambula naye nzija nfuna okutambula empola oba ebizibu mu maaso ani amanyi ekiribawo 23 manyi 25 oba 27 nga olwaliro ono kyayogedde ng'amuzadde wange kubanga nga bwagambye ekiragiro ekyokuna kitugamba okutya abazadde ng'oggyeko maama ne taata tutambula mu lugendo ntusanga abalala abafuuka bazadde baffe nga benkanankanira ddala nabeerawo ebbanga maama nakijuba nga tamanyi bimbaako naye nga Ndawusa ne Julius ne Mandeevu ne Simba nga bamanyi kitegeeza abo babeera bazadde bange olunaku olwo so mbadde nsaba muntegeko emikono munsabirayo omukisa nga bwe munsonyiye nga tofukamiridde nze ofukamire lwakusaba asala kunfukamirira nze nja kwagala okutegeko emikono tumusabire abatula mwenna twagala okwongerako encouraginga ensonga ya honor kubanga mu mountain of influence kati tata waffe tumuyina omulangira ali wamu naffe wano naye nawe oyinza okubeera gy'oli okimanyi nti olinayo taata weeyo naye ng'okola ebintu ebirali biki twagala example egende on different mountains of influence where you work, where you sit buli lusozi kwe tuli kuliko bataata baffe ne bakulu baffe kati tweyigiriza okubanga we honor those leaders so twagala okusiima era tugenda kusalira mu ddoboozi eryo biri okuba nti okomyewo n'ossamu ekitiibwa kitaawo ne baganda babakulu era tujja kusaba ssebo Dr. T wate obutakoma wano kubanga kitaawo mbadde ngerako naye n'agamba nti aludde nnyo okukulaba so kiba kirungi n'akulaba buli bwezi n'abaako akantu katuli kalengedde akoze katya nga katuuse so mukaba tumwebaza nti the honor will continue. Okay, let's pray for you. Father, we thank you, Lord, for Radio Simba. We thank you, Lord, for the work our Father Prince, oh God, and our brothers from Golongoto, yes, and the many things they have been doing. We thank you for the mountain of media, oh God of goodness, that it is giving access to news and entertainment. Many things, Lord, are being done. And we thank you that you have glorified these men in our country and they have done great things. And Lord, you have got so many young people in their hands, and indeed, talent is being exposed, Heavenly Father. We pray, oh God, for Dr. T right now as he comes to honor his father and his elder brothers, Lord, that you may also take it unto the heavens, that you may release a blessing unto him.
Therefore, we pray concerning his journey from now that he may continue to walk and to do what he must do in this country and many countries, oh God, at large, that he may be a blessing to young people, he may be a voice, oh God, to the voiceless. Yes, we pray for Radio Simba. Yes, we pray for our brothers and our father right now, and we pray that may you also encourage and strengthen them to continue to do great work. You have blessed our country, Uganda. It's part of Africa, and indeed much is expected from us. So we pray that as they talk on media, as they express their talent and their giftings, Father, you may raise men and women in the villages as they listen to them, that wisdom may flow from their lips and to the nation. We thank you, you who keeps our country, the Pearl of Africa, that you are able to protect us and to groom young men. And we know that our country will flourish because of what you are doing in their hands and many on different mountains. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.